Kinya ne Mpompogoma abatuze basaba municipality ebajune gena maaso. Okay, neyanze ge SPD Jennifer Flufiga n'omulabi wa Sol TV yakeddeko amachagolo alero mwasuze mutya. Kasese twasuze bulungi naye wano wetuli olaba mu background yanke waliwo ekinyazire nga fiti nga kinana ate kiri kukubo ndooza singa wano oyitawo olina okwegendesereza nnyo kubanga the moment okola mu mistake emu bweti bakuja wano nga wafudde. So abataka ba wano bali mu kwekalakasa bali mu kedimo naddala nga bakuba omulanga mu leadership ye Kasese municipality lwe bawulidde nti no Kasese municipality bagirankise mu best municipalities mu Uganda yonna. So bo bagambye lwaki babawe ekifo nga bwekito nga tulina ebinya bwebiti mu Kasese municipality. So bo bavuddeyo nga ne bakubira omulanga ku leadership ye Kasese baveeyo bazibe kino ekinya naye lwe twatuse jo akawungezi ku leadership ye Kasese municipality batugambye wano baagala millions zinga 10 kukola ku problem eri wano mabage gange waliwo enyumpa erimu abantu abahindi balina companies zaabwe wano mu Kasese municipality nayo nyumpa eri ku Bungenge ogirabira ddala eri ku Bungenge naye bo bagambye tebalinawo okusengukira kubanga bali baguze wano nga balina okubeerawo. So omulango guli wano gwa kukubira leadership ye Kasese baveeyo bazibe kinya kambalake go just katonde kati ku kino namwe mulabe fit eziri wano nga bweziyengana namwe ndowooza munayerabirako mulabe ku kinya ekyo kyetwogerako ziringa fiti 8 wansi ate waliwo ekkubo kuyisawo motoka olina okwegendesereza nnyo kubanga lino kubo lijoininga Kasese municipality n'abantu ababeera wano mu habitant areas. So kuyita wano olina okwegendesereza kubanga kinya kiwanvu nnyo kugwamu bwoti bayinza kukujamu nga wafudde either alina Katonda atambula ne Katonda oyinza kuvaawo ng'oli mulamu naye kusinziira ku buwanvu bwakyo oyinza kufiirawo ne bakujawo nga bagenda kuzika. SPD tugenda kuba tukola eno story tubalage mu mawulire gaffe Omunyu live n'Omunyu kusatu katukome wano ku Lwakadde naye byonna ebikwata ku kinywa ekinya n'abantu ababeerawo mugenda kuba mubiraba mu mawulire gaffe Omunyu kusatu n'Omunyu live. Naye omusajja naye okubanga baganire mu nyumba